Denga mu kiseera kino bannayuganda bangi bekokola emisolo egibabinikibwa gavumenti erina enteekateeka okugaziya ku nnyingiza y'eggwanga nga mu kino yakutondawo amakubo ag'enjawulo okugyamu ensimbi naddala ng'egaziya amakubo mw'ejja omusolo. Uganda nga bweri tulina gye bayita taxpayer identification number weeri naye bonna n'abali ku eyo taxpayer identification number tebawa musolo era n'abamu abazirina sigamba nti bagwanidde okubanga wawa omusolo. Kati okukwata buli munnayuganda yenna n'enniini nnamba ye oba ennamba y'omuntu ennamba eyogera ku muntu nga bwegamba nti nini namba y'omuntu oyo n'ogamba nti buli muntu yenna ayina nini namba oba ayina ennanga muntu ayina okubanga atwaliwanga ayina okuwa omusolo tekijjaayo kigendererwa bulungi. Aloysius Kitengo agamba nti ku nnongoosereza zino gavumenti yakuwa bizinesi zonna ezibalirirwamu obukadde 5 emyaka 3 nga tezisasula misolo, wabula bano bagamba nti gavumenti yandizongedde obudde. Ebbanga lye bawadde ttono kubanga mu mwaka ogumu omuntu atandise ebyensuubuligano ojja kwesanga nga tannaba nakuba ng'afuna amagoba, n'omwaka ogwokubiri mu mwaka ogwokusatu kiba tekimugjayo kuba nti yeetengeredde. Ate nga kye twetaaga okukozesa omusolo guno gwantuyambe kubanga omuntu ono avaayo ddala ne yeetengerera n'aba ng'alina obusobozi okuwa omusolo. Nti newankubadde twagala kuŋŋaanya ssente nnyingi naye ne tuzisaasaanya tutunulemu tuteeke ssente mu ebyo ebifo bye tulowooza nti bijja tusobozesa okuggyamu omusolo ogwegasa, naye ate n'okuinvestinga ssente mu kusapootinga enkuŋŋaanya y'omusolo ewera. Tujjaku ekyokulabirako nga mu by'okusima eby'obugagga eby'omu ttaka. Dr. Bazira Henry Mugisha okuva mu Tax Justice Alliance Uganda agamba nti newankubadde emisolo gino giteereddwa ku abo abayingiza ebyamaguzi mu ggwanga n'abakulira bizinesi zino, wabula kyakumaliriza nga kinyigiriza bannayuganda abasookerwako ddala. Ne bwandibadde nti omusolo gulabika mutono 1.5% ku consignment, ate n'omusuubuzi ayinza okuba nga tagenda kukosebwako nnyo nti azisasule lwa nsonga, agenda gutambuza ate agusindikire omuntu wa wansi agule ebintu ebyaleese. Kati ye aba ssente z'abatadde omusolo ogwo abagenda kuddamu ate azisolooze ng'atunda bintu bye. Bino byogeddwa bannakyewa abalondoola obwenkanya mu nsasula y'emisolo wano mu ggwanga bwe babadde basisinkanye okukuba ttooki mu nnongoosereza zino mu lukuŋŋaana olutegekeddwa ekibiina ekirondoola ebyenfuna mu Africa CIATIN. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.